Kubukede TV1 wano tuba tuli mugandange mu segment yaffe esembayo mwe twanalizingira endongo nga bwetambudde wiki number art industry abaddemu ebintu bingi nnyo kweno TV kwotulabira nkugamba bugambi nti ennaku z'omwezi 25 na 26 emikolo emitongole egiteesitaza egy'ennaku enkulu giri Ntebe mu zoo festive season masanaale tugenda kubeera ne Bebe Cool Big Size Extra Large amaze almost emyaka nga 8-10 tayimba ku Entebbe muleta abaana Bebe Cool abayimbire muteyeesitaza tulina Kinawolovu gwe bayita Nando Love omuyimbi aliko omanyi buli mwaka tufuna omuntu ajja kati twafunye Nando Love ayina ennyimba eziriko Kinawolovu so omuyimbi aliko Kinawolovu kigenda kulugumira mu zoo ku Christmas babitusi Kampala Boys bagenda kubeerayo ku Christmas. Zweri yanjawulo. Olaba ebisolo. Zweri na beach olaba abayimbi ku mutwalo gumu. Ali no muntu ayagala osula mulimu cottages. Osula n'ebisolo wali. So kati ebeeranga family day out. Yes. Kwata family yo yonna itwale mu zoo. Balina cottages ez'ababiri ey'omu n'eya family. Entebbe mu zoo ku Christmas. Jangoli n'omuziro gwe nnaku enkulu. Wetira diwe omuziro gwo ku Christmas nagwo. Omuziro muganda wo. Wetira agenda alye nayo we batambulireyo yekitunzi gwe tulina asiya kati atowe nkeera ku Boxing Day omulwadde Dr. Jose Chameleon agenda kuyimba ne Winnie Nwaji Amotyo Mubalanguzi bonna Entebbe mu zoo kati oko muganda nge extra ya Big Eye gyeri eyo Green Daddy bonna tuli nabo mu zoo Entebbe Christmas ne Boxing Day enakwezi Christmas waliwadde boyingira Christmas n'ofuluma ku Boxing Day kuba wosula mu ndayitegeeza ofuluma sente nga mwasabye entono issue is bannayuganda tebannategeera bintu byaffe kati kuno kulinga kwongera kubategeeza nti zoo yemu ezisinga mu East Africa tulina ekinyonyi kirina omumwa omunene bakita shuberu byonna biri muli muganda nge mu zoo abantu baagala ogenda okulambula ebweru nga tannalambula byewaffe kati Christmas eno ne Boxing Day gwe mukisa gwe tukozesezza okubayita balabe ebintu byaffe olabe baziika zaakayo kituufu byonna tukwaniriza ku kijja kya weekend awo tubadde twongera kubakoola bukozi mugamba mutya bannalinde ko limu agendawo magenda ne Bebe Cool baziika zaakayo n'amulabako n'amulaba ayina obudde bungi bwa TV ali South Africa ate kati ayina ne kalayivu mwabamu abanyize ng'ayise ku press conference nayogeredde eddakiika nsanyize nze nakyagadde by the way how is this new song lwafulumye yesterday ku Friday circumference no nze kinasinza okulwagala ku promotion gyalukoledde agamaanyi gatademu gabadde mangi nnyo singa yagateeka mu lebo wenkomye naye nga oluyimba si lubi naluwulirizaako actually ekirojjo it's not but nasinze kwagala promotion nti negundire enyiri olakana omwana alina amaaso yaani ndoza yaluguddewo omwana tenge kagundike ke baakoze nti alina atambula asanze erinnya ya Bebe Cool n'asangawo essimu agijjewo agenze n'asanga abaya akakiraba n'alaba headsets n'aziteeka mu ssimu n'akola biki byabadde bingi Bebe Cool nze omanyi obuuza oluyimba tuyinza okugamba kale twogere ku luyimba nga ddo nze ndowooza terugenda kusobola kuvuganya bw'oluwuliriza terugenda kusobola kuvuganya lwakuba nti abembi bano abamu beefuula abatawulira nga tubagamba ebigambo bino ebigambo byenjagala ogamba Bebe Cool njagala okikole for the love of Ugandan music truth be told Ronnie Mark okuvuganya nankudi kuvuganya na ka submitting dayate wa submission egenda komayo kukyage kubanga kwagala engeri Bebe Cool yaliyo mu zoo efuga birinzo ko si kyekyo Chovala madenja kala ondeke njogere efuga bilibere tono olwaleero so bade ngamba Bebe Cool obozi okusenga South Africa ngo tulaba nze nsonga yange eri bweti obubaka buno bwenkugamba nabugamba kwa Irene na mubiru we twali mu COVID yafulumya albums 2 era zonna nezigaana okukola naye ngere point eri emu nti ku myaka gy'otuuseeko tokyalina kyokakasa byonna wabikola ne tukkiriza nti oli musajja muyimbi gino emyaka gy'osigaza ng'eddoboozi likuze gwe kennyini omubiri gukaddiye olaba nti amaanyi tokyalina mangi eddoboozi owulira oyimba nga terikyalina energy kitegeeza nti
oba oli awo mu biseera bino eby'obukadde mu career yo wandibadde obikozesa okulightinga candles endala nti album ng'eno ne bw'ogikola yonna nejjulako abayimbi abapya n'obawa omukisa abamu bakwegombye okuva nga baana bato tebafunako na mukisa gukukwatako ne mu ngalo kati wano w'omuyita ku album yo yengeri yokayoka gy'osobola okulaga abaana bano nti obazzaamu amaanyi bagende mu maaso tokyayinza kukola alubamu namba ng'oliko wekka oba ogenda kakasa tekikyasoboka ekyo abadde alina ogikkakkanya mu kukola alubamu eno Ronnie Maka ne Gundi ne Dias muyinza okunkwata obubi but I have a different submission mwenna Bebe Cool issue kati gye mumutaddeko ya butayamba but this is business goyinza otogamba bukedde nti bukedde okubye emyaka 15 gwe nambeemu mu kifo ky'okugundira gendo yambe ka TV kali nako kasituke eyeba kesi ndala Bebe Cool njagala kubuulira nti Bebe Cool yonna abikoze when you listen to amaanyi agateereddwamu gonna g'ogamba wamu kyenyinza omuvunaanako nti yandibadde yakikola dda okugenda okusituka okuba nga kyetwetaaga bulijjo kyetwetaaga muntu abeera example let me sacrifice oba zifudde oba zikola zitya ngende ennumba abasajja bali it is what the guy did ali ku gundi ku Sone e South Africa ayogera nabo agenze bamubuuza ba Joshua Baraka agamba ninza kola ntya bo bakola batya nti kyeyandibadde kino kyakoze it is setting a pace oba trend kyoyogera kituufu Bebe Cool yavaayo kati ndeka mbabulire wano saagala tukole kiki kyoyogera kituufu tuyambe endo agezaako kubeera example asookeyo ne point yange eri nti takitandise kati ekyo kyoyogerako ekyokubeera example sookayo yakikola okutandika nga 2016 era abadde abikola vidiyo ez'ebbeeyi agenze ebweru n'azikola abasajja abamiitizi yasitukako na wano n'agenda n'akola ne Clarence Peters asinga okukola vidiyo Nigeria n'agenda n'akola n'abasajja bonna ab'amaanyi byonna abikoze weyagenda kati ninyo let me give you an example Bebe Cool wagenda n'akola ne Clarence Peter competition neeyongera Kenzo n'agamba agikoze atya n'agikwata naye n'amutwala mpaka South Africa Waikibenda n'akwata sente ez'ennyumba naye n'azikwata mpaka wa Godfather you see that competition nti buli wetweggalira wano nga simanyi ziga simanyi ani nti Bebe Cool wakabi yagenze because abayimbi abo abanene ye gauge Bebe Cool wagenda n'akola ne pest oba ziga buli muntu ajja agenda agamba atyo kitegeeza totaddewo competition weyagenda n'akola abo n'abo walaba good life walaba bakenzo good life yamusookayo kyakubulira bakenzo amaanyi ge baakozesanga ekisajja ekyo kikoze kitya n'agenda mpaka ewa Godfather asinga n'agenda mpaka ewa Musa at that time we yakikolera yasettinga pace abantu bonna boyogedde abo benyini bakola ki ne bafuluma ne bagenda right bwogambye by that time n'akikola n'abalaga ekkubo ne bakola ki ne bagenda this time round yandibadde example guys don't just name that time yabikola weyamala obikola nakakana kati natandika okuteekawo pace Nigeria nti leeta kando etannayakako giwanike gireke egende mu world bana abaana abalala abagala abayimuka bamanye nti ati nga ba Mr Easy nabo bagirwa empower abatako okusindika abantu ewe nti kyengezako kulaga kikino ayina Gagamel eri established Gagamel sige baddemu abana eyo energy gyataddewo ne baga nti Bebe Cool yakuta omwana n'afuluma South Africa kyakola kiralamu ng'omuyimbi Bebe Cool zino sente singa yasadde singa tulina platform emu gyagaba n'omuntu omu singa agigabanye ne kande endala erinnya yandibadde livuga eri Bebe Cool yatutte nga ne sente ziyingirawulirize ate kale kyazinakyuka zityanga mwe temwagala kuva mu kifo kudda mu kifo kirala mwe temuvunaana Bebe Cool butayamba zokoleke kyetuliko ampiningi nti amaanyi ge wanditadde wali wandibadde okola bwoti I got a chance talking to mukyala mukulu gwe bayita Shiba ng'ekyo ekintu kyayagala okukola presidencies ezibaddewo
abantu mu Uganda muno tebaagala gundi tetwagala tubiteeka eri nti nyamba omwana atali wa manga atali waaki atuukeyo adduke eri mu ndongo tetuwa kitiibwa ndagaano bebekulu n'ageza okuyamba omwana n'adduka tuyinza okukyawa bebekulu n'okumukuba njagala kubuuza nga bwe yayamba ani n'adduka nga bwe yasayininga kati olaba ne bwe twogera ebyo ebyokuyamba ebyokupushinga industry okukula ne bano abaana nga bawayiki benda bagezezzaako yajjaga nayambako n'adduka gwe bebekulu emyaka gyonna wasayininga ani n'adduka ani gwe wasayininga n'adduka kati ensonga yabesi yenyini kamiliyoni ebimutuukako byebiriwa bose ebituuka kamiliyoni byebiriwa ekanogereko ne bebekulu ng'apushinza ani Simo. Be real. Who made Saha? Who made radio? Who made anyway, a topic in Pam to Tujigenda. Tujireke, never yatukole tuti. To promote someone. Bebekulu ze jagala mukyala appreciating guys step gyatute okuteeka mu ssente zonna omuyimbi omulala yandikuze mu biiki njagala okubuuza Simo njagala okubuuza ekigambo kino just imagine kati ngenda olaba lwemu omunegera bwe yajja wano gatamulanga amannya abiri ali mu lebo ya Donjezi like you pushing two kati kankuwa ekyokulabirako omusajja oyo Dickson alina ebintu byateekayo oli wetwali wano we nabagamba nti bebekulu kiswaza nnyo okuba nti mulembe guno talinayo omuyimbi gw'alinako ttoffaali naye abantu abaali ku bukedde tebakitegeera bo balowooza ntegeeza abayimbi bonna sali sitegeeza balema abajja mu 2010 ntegeeza abayimbi ba generation eno emyaka ng'etaano egisembyeyo kiswaza nnyo nti n'abayimbi abava mu industry omuna batakyayimba nga ba Bobi Wine waliyo abayimbi abali wano nga kati ebaliko kati nga Bobi Wine abalinako ettoffaali omuli ba Dax Vibes yalina oluyimba kati oluliko omuli ba Zex baani mwebali nalabye no mwana sema King Zale nga naye akulaga andi problem kakati jenira soko sirike nkubulire yagala kuwa point problem eriwo mu ggwanga Uganda muno naffe abantu aboogera eri abantu tuyinamu akantu ke twagala okulaga abantu nti twagala kukolera nnyonyi abantu ogambe nti Bobi Wine yava mu gundi oli ankwate ompadde example n'ogamba nti oli Muganda we bomusubira kukola tetugamba wali abalina baganda baabwe nga tebabayambye bebekulu alina ne mutabani we yennyini naye tamuyambye kati senga kati twandikanye oli mutabani we eno topic tugiveeko kuba gwe kyoyagala kirala gyoyagala okivugira walala tukiveeko gyoyagala okivugira walala gyoyagala okivugira walala tukiveeko kuba kijja kutulabisa obi leka kale tukivuga eyo Bobi Wine yebale kuyamba ndongo tuveeyo endongo eyononeserwa mmwe lwaffe abaagala buli ssaawa okudda okunnyonnyola endongo netugitunuza awalala nkubuuza mpayo ennyimba bbiri zolowooza nti zez'amaanyi zitumazizzaako omwaka 2024 biggest songs ezitumazizzaako omwaka 2 bwe ziti ojja kwesaba kuliko oluyimba lwa Nawolovu kuliko oluyimba lwa Tabbu lwani lwa Dax Vibes kitegeeza nti ng'ovudde ku birala byonna we look at the music abani abatusavize mu 2024 bwetuba tulinamu ennyimba ez'amaanyi mu 2024 nga kuliko oluyimba lw'omuntu nga amuyinako ettoffaali oyagala kiwukanya tamuyinako ttoffaali sije tugambye gwe toni maka sokoleke njagala kuwayo esekendi emu omusajja alina ekirombe ky'amayinja omusajja afuna handouts za gavumenti omusajja afuna sente za President Museveni n'obeera nga tolinayo wadde omuyimbi n'omu ng'oyinako ettoffaali mu myaka 5 Simo issue ye nebebekulu ebadde kugenda international nenjagala nkimulage nga tugenze ku international level n'abali ku international level abalabi bakoze ngate almost bali mu agement be bebekulu argument mwagitadde ndawala mbalungamye mbazzeyo ku argument wewe sokoleke olaba toyambye ng'ofuna handout za gavumenti olwo n'oyamba ku zizo zowekoledde Ronnie Mark Nedayas, I want to handle this argument oba gundi in a mature way. Bebekulu gwe mupini nga tumutadde mu gundi endala. We started by the album circumference bu engeri gyatadde mu gundi okugenda ewalala. Kati Ronnie Mark n'abalala mwe n'abatula abakola ku TV abakola kiki. Waliwo akagundi ke mwinaako akaagala akazza endongo wansi buli ssaawa tugezaako okwogera tukisindike eno wewe bamugundi mu conversation nyinyi yagala twogere nanti yagala twogere omwami the song is good naye yandibadde akikola emabega eri
then how did the argument go nti talina gwayamba gwe n'otuuka n'okuleeta dax vibes muganda w'omuntu kinkakatako okumuyamba nti nti emyaka 5 lwaki kolaba azifunye n'abavinka baswangs baani? Why don't you give credit to swangs? Why don't you give credit to Jeff Chiwa amukutte n'amuwa ne promotion n'alonda n'oluyimba gwe gundi n'ogiwa omusajja oli era oyagala ondabise ku gundi ng'akuba Bobi Wine, but you know the truth. Sogedde ku ekyo njogedde ku luyimba oluze we tuli lwani lulwo credit era agitutte n'agiwa omusajja yava mu ndongo emyaka njanyi kyemudemba gaze Simo senyagala tukome wano kwa argument gye watandikiddeko nedda argument yenyini yiri go agipaziza n'ogitwaje talina kula. Jeff Chiwa is the person behind Tabu. Simo ogezako kupaluka Jeff si ali Tabu yakola believe yatumazaako mwaka ogwedde olwa Dax Vibes ne Vinka era Jeff Chiwa yalukola kati kitegeza Swangs Avenue yet eriwa muno credit ogigwata okuwa gumu credit to Dax Vibes. The guy has been hard working, the guy has been consistent alemeza kati gwe bongamba mbuka never ni maka. What is your point of argument? Bobi Wine yasinga okuyamba endongo. It is the truth. Yasinza okuyamba endongo. Wekiri. It is what we are trying to say. Tukubuuza mu myaka 5 egisembyeyo bebe kulu muyimbi kigwayina ketofali mwogere gundi baba gulye Shakira yavuddeyo n'ayogera nti nze mumbaningira kati Shakira babanize waki engeri gyayambala abadde ayimbawo kugundi kuzironki lonki go badoziyimba era lonki gyatayimbyeko wane kampala omwaka guno eya David Lutalo yaliko eya Bigayi yabaddeko buli wamu kale ono kyabuuza abadde ayimbawa gwe kola lonki olabo batajje naye ate Shakira siye badde balina mubaninga bubanizi badde balina n'omukubamu ku kibooko omanyi lwaki Shakira yasinza promoting ebintu bino lwaki katolimba Shakira yayimba ne Gravity talupromotinze nnyo nga Shakira gwokimenti Shakira yazze ku kivulu kya Bigayi ngali almost yawe mudde mama Bigayi ne tata Bigayi ne bakwata bo bati kumaso nga kama katonda n'amala natandika okunyonyola oluyimba lwa dozi kigambo ku kigambo ensobi yakoze mu maaso g'abazadde ba yakoze Shakira yali yeetaga kubaninga bubanizi yali yeetagamu ne ku kibooka ezaddala ne babaniza abawala basa kubuulira mazima Shakira kyakoze mu promoting ebintu by'obusegu ku stage bakubuulira nedda but already abadde mu banning nga ne babaniza abawala basatu kwabaddeko Shakira ne kubeerako Gloria Bugi ne kubeerako ne Rita Danso kati ye argument ya Rita Danso legamba bana abamu baninga amaaso mazibe waliwo abayimbi abajja nga bambadde obuntu obumpi ku stage naye nga ebisambi biri bweru bo yagamba ye atekamu body socks naye body socks tebefaanana n'omubiri gwe n'amenya abayimbi okuli Martha Mukisa Eva yambala obuntu bumpi naye nga ayina bazita thugging thighs nga bigira biti sibikoleko sikoleki nti abo tebabalaba naye luno ndabanga olutalo lwa Women Federation. Kenzo yagezaako driving oduteekaayo terubadde lwolutalo lwa Women Federation Kenzo yakidriving okitwalayo Kenzo bwe yavuddeyo mu kamera Kenzo bwe yavuddeyo mu kamera bwe badde batandika ekintu kino kyebabaddemu kulaga nti lutalo bo baleese ekintu kyabwe ne bakyevugira nga tebalimbye Federation tebalina gwe bakubye osobola kunkwatako nga togambye bukedde anti abayo Kenzo bwe yavuddeyo okwogera ye yatandise okivugiramu eyo direction bandibadde ye president w'abayimbi ye president tosobola kukwata ku baana bange nga tobayibuuze Kenzo y'omu yavaayo kolumu n'avumirira oluyimba lwa liri pazo olw'enkulu kati ate gwemu olagala tesaawa eno omuwagira olw'okuba kati bali yaluvumirira naye yaluteekako maanyi kuba amanyi ennaku eruma abantu nga tugenda mu break ekisookera ddala abaana bano we baabayita we baakubira Kenzo yabagamba temugendayo olimba kati nkulimba enfuna ekyo sasula abakulimba naye ate yali mutuufu bagamba ogenda bagenda basiba information egenda funa olwali otuuka bali bagenda basibira nga basibira muteeka eyampa information eyo yali ku lukiiko olwo yaŋŋamba oluba otuuka ano bagenda basibira nga basibira ku batwalirawo mu kooti batwala eruzira era Gravity alina mama nabbanja tebamusobola yamuvaamu juzi ng'ali ku interview muganda wange bw'otegeera ekyali mu lukiiko olwo bali bagenda musiba walaba interview ya mama na tugenda mukuumulamuko tugenda kumawo n'ensonga endala nyingi tukubuuzako ntukugamba ogamba otya eyakazuuku ka Christmas Boxing Day festive season masanaale entebe muzo bwe kiri
bamwita bigayi okuva mu big music angambye akedde naffe bigayi nkubuzako ne nkugamba ogamba otya mbayirawo olunaku olweggulo n'abaddeko ne mukwano gwange bamwita donzera yampise mu kuyingira ennyumba ayingira ennyumba ye gundi ku nnyanja wali ebusaabala ayingira ennyumba ye ku lwokubiri ayinayo edduwa agizimbidde ebbanga nagendayo nga yakagitandika era oluusi kati abayitawo ndowooza bebagiri abalowooza omusajja kazi yakubye essente omulundi gumu naye agizimbidde ebbanga kuba yasukana kusimbawo kasooli for some time kasooli embeerayo nnyo embeerayo ne Bobi Rush tubeerayo eyo ebusaabala eyo bakoze ekirabo ky'emmere babitusi olabanga wakavakutuka ekirundi manyi kati bwe tuba twagala amataka tukubira Bobi Rush ekintu ekiyingira dda ssebo kati real estate naye abayini nze njogendanga Bobi Rush nga Bobi Rush bwe mbalina ettaka lyenjagala nkubira Bobi Rush nga kugamba jangu waliwo wakalira taata we naye loan kati yamuyingiza mu business taata wa Bobi Rush kyetaaga okwongera ku ndongo okwo naye ekirabo ky'emmere wo pozi nga bataddewo enoka kubaka kati era yabeerawo bajja kusindika waye bebi genda olyawo enoka mukambwe olwo lugezigezi lwa enoka oyinza olyawo emmere y'obwerere tosobola era yaliwo era enoka yaliwo enewe bigayi nkubuuzako ne kugamba ogamba otya mubadde ogamba donizera yafunamu nnyo manyi omusama okujja najja silently sibigali amalo ge bakola ngedda n'afuna abamawulire n'akola ki ennaku zino bagenda bakendeera amawulire buli gwolaba yakafuna ne gundi ne ono owa Seguya zawedde twabadde ne Seguya jjo ku Serena nange atugende wali mu kisenge ekya waggulu obuuze kuki ku zawedde yakomyewo mwali yaŋŋanyiza twabadde tugenda teyamate teyefudde teyaŋŋaanya okubuuza ku zawedde yagambye kangwesitesi okukisaawe tuva ano tugenda okukima omanyi birthday egenda kubeera ku nonivye 21 tuva ano tugenda okukima zawedde olwedde ye zawedde akimanyi tugenda mukima naye nga Seguya tamanyi nti tulikaawo waliwo abalala abajja era ye yakeera ndowooza yali atuuka saawa 9 bayisaawa nyiza okumakya ye Seguya ali ku kisaawe akagenda okulaba nga atweka nagamba mukimye oli omujamaika ja tukimye zawedde namwe gwe mukimye naye natayaga akitulaganyo nagenda kuwolana naye problem gye mulina namwe mwagala nnyo okuyingirira abagagga baabawali onabyeko wasula motozi omugagga wali ogenze wasula motozi ate omusajja talina buzibu ayaniriza mukuba ekikono enewe sula motozi tukuvuzaako nze kyemwagalako buli wentuukawo bamuweyo buli kyasaba buli kyayogera bwebuuki Bukenya media ng'azimba omutima atandika ate Bukenya media bwava kusula motozi ayinza offenja ayinza olanga akozese bwati nali manyi agenda kubatuuza n'egundi ne mama fangoni ebyo sola tabiyingiramu abaleka asigala baakomodeanyumirwa bwekasa togira lindako kati tugenda kukola byonna byonna Chameleon yagobye Bobi Wine mu ddwaliro nalabye melody jjo nabadde nga bimaze obaawe nalabye melody nga ali ku boda nga akutte ekijuice ali ku boda bwana kijuice ky'omulwadde nangamba naye abaana abo be balemesezza Chameleon okugejja abadde ku boda nambuza olagawa ne mugamba nzira wakana ngamba nemuganga ekijuice okikutte ati olaba tuminyoga omulwadde omanyi omulwadde akubye ku matu baba ngambye omulwadde yabadde ayagala kudduka mu ddwaliro muterere mundeke ebyaddala waliwo order from above yamuganye okuvaayo naye abantu batanze okuba Chameleon nga baga Chameleon abika si mulwadde ekintu kyeze kyenawakanyiza ng'ani ayogera bingi nyo bye biri ku internet kati bapengepenge baniwona bali mu kkuba baga Chameleon abika si mulwadde nekibulaka nakirabe kigamba nti ayagala simanyi kabadika ayagala mukazi lya abantu oluusi oyinza obutabanenya lwaki Chameleon gwe bagambye nti muyi bamuleetere is bedridden bwe yatuuse okuva mu motoka yavuddemu nga neswagalye ng'akulaga yeeyimusiza Chameleon okulaga nti abantu bo kye badde balina mu bwongo the man is bedridden basitula namusitule bwe bamulabye ng'afuma motoka bwati n'agira bwati n'abaana neyeteeka nekkataana ne bagamba akyalinamu ne kumanya agesitula nayeteeka nekkataanakuvaawo ne bakola ki ne balowooza bwe batu kyova tobanenya nnyo naye ensonga eri nti Chameleon mulwadde Chameleon yalina okuddayo mu gw'omwenda mu Amerika okuddamu okukolebwako buli tebamulongoosa yali so weak yalina okuddayo mu gw'omwenda okukolebwako gy'atadda mu Amerika Chameleon abadde weak ate abamanyi Chameleon asobola okuva ku kitaana n'agenda n'ayimba nga mulwadde
nga mulwadde abamumanyi abali okumpi n'abayimbi bangi abakikola si Chameleon naye Chameleon ye ku gundi ku ngeri gyakolamu ki yo olumu kisukkamukko n'abalala abakikola kisukkamukko kakati abalala nti simanyi akagenda bwati akola bwati abayimbi bangi abayimba nga balwadde Bobi Wine ajja okujja okumulabakokko naye mbu yazze ne Saha ayagala promotinga show ye era ekyagaliza Bobi Wine okujja Bobi Wine akasimu yakakubye wakuba akasimu byonna byonna nga bigenda kujja naye ndooza ku gaali ya Bobi Wine bagamba Saha emboozi eri ey'okuba Chameleon abantu abamu bamuwagira abalala ne batandika okuba nga bamuvumirira bagamba oli mutuufu okumukuba nesiga wandibadde oli mutuufu okwogerako abo byakola nesiga wandikoze bwoti ne bwoti kuba abantu bonna abakuba Chameleon yawona wonna Saha yasparkinga off era ne binyiiza abantu kati olwokuba Saha alina show yabadde mbu ayagala ajje kasimpathaka kapromotingiro Simo ekintu kyabadde bwekiti bw'otunuulira statement za Saha ne statement za Bobi Wine zadde zaawukana ku bombi nga bwe bageza okulaba omulwadde Bobi Wine statement was totally different. Saha yasosoteekayo n'agamba bannange this is too funny lakizali mulwadde nerako mawomba nyumiza alinga ayina ye kyakyagala otunuza we yakoze interview yesterday nga ave wamoti ko yavudde wamotinuza n'alinya n'afuluma yagambye mbu ye n'awa nga scenario we yabadde okitegeera nti twazze okulaba omulwadde mukujja okumulaba simanyi biki ne batuze naye nayogedde ne Michael buli muntu eyetolodde Chameleon tebaganye Bobi Wine kulaba gundi Chameleon because nti no Bobi Wine yazze bamuganye lwa Saha Michael yakingambe direct Musaya yabadde agala promotingirako ku show kulaga sympathy bagambe kyekeza musajja yali amwogerako bulungi we yagenze ne mu Dwaliro okumulaba ne Bobi Wine we yagambye okujja yabadde ayina kujja ndooza na Babi nga Saha kwali olwalabyeko Saha ate nga ne Chameleon oyinza obutamunenya kubanga ku bintu gye beetwalamu ne Saha oba oliawo yandiyagadde Saha batereze ensonga zaabwe nga bukyali Saha kyataakola naye Saha bakola ba Chameleon n'ekifaananyi sympathy yabadde nnene era Saha yabadde Chameleon yabadde mutuufu ganda Saha lwaki Saha ono tabanga mukulu munno nga bano ba Chameleon ba Bobi Wine ye oba abanga mutabani wo abaako ne waakoma kati abalina okujja n'atereza ensonga nga tebinna batuuka awo mu Dwaliro yandibadde yajja dda n'akitereza akasimu yandibadde yakakuba dda nga ne Chameleon nembuuza girabe embuuza gwe badde babuuzamu Bobi Wine yabadde totally different ng'embuuza gye babuzaamu Saha abaana bamuzaalawo n'ekisembayo bye twayogerako wano mu sizoni entogenda kulaba Chameleon nga yeekulubeseza ku Bobi Wine kisobola omufiiriza ssente empitirivu kyova olaba nti ne Chameleon akikola kigendera okuteesembereza ne Bobi Wine mu kiseera naye ate eri gyavayo nayo nabakimanyi kuba newe yasembayo okuyimba ku jam session eyo gyolaba gye bamuwa emitwalo gyali $5 yali atandise okwekyanga ojjukira voice note yafuluma we yabuuza muganda wange Humphrey we yafa ani yazze sikyagulanye kitegeeza ekyali waffe kati mwagala tukolagana naye ne baddamu okukwata akasente okamu okuyimba ku jam session emitwalo gyali emeka okugezako ebaye libalimo ndona Bobi Wine ngabe zokwebwavudde nayogeddeko n'abamu Melody byayogedde ne Michael byayogedde nga order zaade ziraga singa yazze yekka kuba olwedde baali bategedde nti ajja kati kugiddeko Saha yadde wakumulabanga bwayagala eddakiika ziizo zibulayo 5 okwirisa zigenda kubeera 3 ez'okumakya tuba tulina genda eri mu studio si mu kabinkano eyo 226 ate nja kuba sikyabeera wano ngeri gye bankyaliza eri wansi kadde kakugamba ku bagaggabo Christmas bagireese bagambe bonna abaagala okuwa abantu Christmas muleke kugibawa nga 24 jiba mu buno budde basobole okuprepare tera kaya tukusaba lindako tumale okuyisa abagaggaba weekend Christmas esembedde abagagga baffe twagala obategeeza kati olusekerwa Christmas lujja luliko n'obudingo beero so amukulu musajja wange we South Africa yaweereza dda Christmas ali makalanda lumu ali mawale bade manyi ice studio yajiweereza dda kati Christmas njagala kugigamba Uncle Bob oludde Christmas esembedde oluseke mu entertainment balutongoza saro ngoli cyandikaira ebibu kubikola entertainment luseke Christmas ngenda kusoka ntumira abana ba university yo bagita Clark International University twabadde wali nga bakoze alumni ne nga tuli wali nga bagita Clark ba obi ne ba ogis ne bakola ne tubeera unge kitu kitambula masanali nsereko wasomba nabadde yo nga tudde bwenti bapadde table number we nabadde ntudde sebo nga tuli awo nga